Executive Media. Focus, innovate, succeed. Amba Shamimu zensene sisa. Oyo muwala yayanjula yakyala. Naye omusajja teyajja. Kati kankubulire kyali bwe kiti. Wayanjula omusajja n'atajjambo. Nze bujjo mbiraba mu firimu. Nedda si bwe kiti bwe kyali. Kwa Sumayya tuli wano. Shamimu tekyali bwe kiti baakuwa eggulire effu. Kyali bwe kiti kati kankuwe story entuufu. Nze gw'olaba nafuna omusajja wange. Omusajja bwe mufuna mugamba sobola kubeera naawe nga tetuli bawoowe. Angamba it's okay kubanga yali seeka mulungi. Nangamba ngenda kuwasa. Ne nambuuza mahalo oyagala kikonze njagala eno Sierra Rover yo. We wasaba Sierra Rover. Ye ge mahale ge namusabako ye it's okay. Njajjugula. Nga tuteekateeka kukyala w'abakadde nga tugenda tukyala. Okukyala kwatambula bulungi. Nga tuwa ennaku z'omwezi ez'okwanjula. Nga tugenda mu mikolo. Emikolo gye baginatera tukabulayo ndowooza nga ku kukyala temwawoowa. Tetwawoowa. Kati emikolo gye baginatera okutuukaniza tubulayo omwezi nga gumu ne wiiki nga bbiri. Ng'omwami aŋŋamba naye omanyi Hajati ssente teziriiwo tezimala. Mbadde nsaba nkuwe miliyoni mmeka? 10. Sigenda kugula Sierra Rover. Naye kankuwe mu cash wa miliyoni 10. Mugamba it's okay. Tuyingira tugenda olunaku zigenda. Tuba tubulayo weeks 2 omwami yennyini nga ngamba nkubuulira Hajati ssente ziganye abantu beeyama okumpa ssente naye bikola ki biganye. Mbadde nsaba nkuweyo miliyoni mmeka? 5 tunaabiraba. Nze kale tugende mu maaso n'omukolo. Shamimu ku lunaku lw'omukolo lwennyini ng'omusajja ankubira essimu nga ngamba Hajati ekibale kitulwisizaawo okujja obudde bugenze tukyali Kampala naye mbadde nsaba leero tuwowe ne miliyoni 3. Mu butuufu mu kaseera ako tosobola kugaana. Nakkiriza ne mugamba tewali buzibu mujje. Nze omukolo gwali mitala Mariya eyo. Kati oyingirako munda katono. Kati baba batuuse ebuwama mbu balina bye bagula badde mitala Mariya. Nga nkubira. Hajati njagala nkubulire kati ekisembayo. Amazima gali nti ssente zo ziganye miliyoni 3 obudde amanyi zinaawera ebintu genza ogulagula ssente nga ziganye. Waliwo emitwalo ameka? 5. Konze musiraamu tewali buzibu tetukyalina kyakola obudde bugenze saa zigenda mu 10. Actually zalina mu 10. Nga obudde bugenze engoye za The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Woman Up. Raw unscripted talks. Oh, manange msibi mtya eradde banyabo eradde basibo eradde wewawo Lera atukidde mukayimba. eradde banyabo bana tulina target ya kuweza aba subscribers emitwalo aga Munnayuganda ali eyo nsaba kikubeere ku mutima ogambe Zubeda yankola ki nsaba weekwate ku mutima gw'ogambe bwe munoonyezaako ku basubscribers bano ne tuwera emitwalo 5 n'abanga YouTube asoose okweza emitwalo 5 wano naye okimanyi tabantu tebamanyi we basubscribinga tibamanyi omusubscribinga you don't know. They don't know. Twetaaga okubasomesa. Tugenda kulaba bwe tukolayo ka video abasinga tebamanyi. Nga tubasomesa ng'ate bakwagala abantu banjagalira ddala nga tebamanyi bakikola batya sima abantu beeyongeredde ddala okunjagala koze erinnya Zubeda. So kansuubira nti muli bulungi Shamye Manja ali erinnya ndi wano nga bulijjo ne Naalongo Makula ffe tumuyitira Sumaiya erinnya linjagala nnyo okwogera liri lwakuba nze saalimanyiira kuba lyerikola ssente Naalongo Makula ffe tumanyi liddala olunaku olwaleero saagala mutandike ebigambo nti Zubeda anifa amutuwonyezza omugobi mulwadde addukana yes Anifa addukanira ddala gamba nti addukana era we tuwogerera bamusibye omusembi yesimye omukubira nga ngamba ne bwagenda emmanja alumwa peyini y'amaanyi okufuluma obufulumi takyakaka ayiwa buyiyi naye afuuse reedi naye okimanyi nti ekyali kintuuseeko mabega kati alinga ggunju ojjukira najja luli wali ne mbagamba nti banaye ekindwisizaayo mbadde mpama napama bambi omanyi olunaku lulamba actually ekiro kyonna nasula mpama ku makyanga mpama omanyi n'owuliranga otowologosewe ekigambo kuddukana mpuliranga ekinene kisinga kiki oli mukwogera okimanyi nina omukazi gwe navumye gye nemugamba olinga amazzi nagamba omuvumye mama mba nkuvumye maama oba owemudde sendaba nga its nomo tewali kiri nnomo awo tewali kiri nnomo wallahi ekigambo mazzi nedda mukwano lekerawo nokyogera tekiri nnomo it is not normal zero mutaso akera kumacha no it is not normal it is not normal at all tekinyumidde ddala era toddamu kivuma abantu so olunaku olwaleero olubeera lwa mukaaga tubeerawo wano okubeera ng'ate tunyumyanyumyamu nammwe sofa programu era abantu muginyiigidde nnyo nina eyajja n'aŋŋamba mu inbox n'aŋŋamba no Zubeda abantu abo babadde abakazi boogera bubi tubadde babonoona abaana baffe ne mubuuza ebbanga lye mbawadde ebyamagezi nga tonkoonangamu ku neebaza ne mugamba akakamanyiiro ofune wookasibira tokiddangamu
tukiddangamu ate nga mwayogera kyekibi tetulina kyetwoga essimu be bazibawa waliwo omwana omuto asobola okwegulira essimu ate waliyo ekyalo omwana omuto owo essimu parental guidance okategete so tuli ku Gibbs Bridals bannange ne festive season mwongerere ddala okubuukinga ebintu mwongere obuukinga kaftans muyina okgenda mu church okusaba mwetaaga engoye empanvu eziyingira mu church tuzitunga wano tuzirina ate ku bbeeyi eya wansi owulira ekintu ekyo ezigenda ku busezaala mugenda genda ofumbe musale enki entuuyo nga mukakasa bannazaala bammwe ne bamulamu nti mukola nnyo so mujje tubawe wano engoye abaana bammwe bagenda babatiza obugoye obwo mujje osobola kuba nga tolina ssente zigenda kugula naye kafutani zo tetuzipangisa omaye ekinzesa kafutani yo ogulangule omaye ekinzesa ye muntu agenda ku buko okukakasa nti nkola emirimu aba ayina okukakasa nenge ewaka tagikola ewaka ayina maid ate ku buko lwaki nkakasa etokola mirimu ku buko nga ngikolera ki lwaki kubanga sijikola waka then kate ku buko lwaki njikola anti kitwale nti bawo yafiiriddwa muyinayo olumbe bakututte kuva ku makya mugenda malayo ennaku ezi 2 mujja kudda ku lunaku olw'okumeka kati zibeda banno bonna be baawasa beetala booza bintu basala bibumba basala nnyama nze ekyomukisa omulungi mu famire ya bba wange ndowooza yakyasinzemu ssente era bwekituuka ali baga oyo omukyala mugagga omugagga emirimu muba na mitono giba mitono muteesa nnyo okitegedde era batwebuuzaako ebuuza kati tukoze tutya wano eno amagezi gonna oli yagawa omugagga kati mwe abakyala babagagga mukola ki ennyo ku nnyimbe kunyirira jangu ng'oyambadde abaayo emalayo otuule wansi bwoti nga mbutufu ebagamba nti oyo mukyala gundi nga jangu oyambadde abaayo emalayo ku Mimi's Glamour Palace okitegedde kuba za abaya twazireese munaagaana buganyi okugula abaya naye gwe munaku ngamba ogenda kujja okungulako abaya toyitayo ku dduuka wejjeemu fitina fitina mimi oyina omusajja wano nga lulungi sirugulawo wagirawo naye ngambe besanzeewo era nina lwe nataddeko dde eriiso lenga nti kati olwo osuuliriddeyo eri ekikulu olugendo kyokka nga teri naye nowala okusinga wali wagayaza bugayaza wagayaza nti kati mwenna muli eno naye mugende banaye mumpagire eshali ennungi weeziri 2 pieces obulungi obw'empale ne top dress byonna nabireese mwenaga olunaku olwaleero nina omwana ow'obuwala eyaŋŋambye nti yali ali awo nga bbaye bamugye mu galale side chick we nga gye bba waabwe mu galale abaali awo nga bbaye bamupositinze ng'omwana ataddeko my heartbeat neneebuuza baside chick baatandise ddi okwejja mu galale naye nga lwaki oba wejja mu galale tebannakuta weetaddeyo ekintu ekyo no tekyayisiza bulungi mukazi ye omusajja kyamuyisiza kati amutte omusajja omusajja yeewozezzaako era omukazi kati ali mu bintu afa bintu naye kati mimi lwaki obeera ogaana okunzija mu galale because katugeze nze mukyalo oyo waliyo side check yes waliyo namba emu yenze namba emu alina okumanya nti gyendi ate ng'otya because nange ndi mukyalo kimanyi no bwe batuwasanga gye muli mwe bannamba emu tetubanga be bakukusa obukukusa oli wa manju bakuyisa manju gwe balina kubanga yeggwe be bagamba tonyiiza mukazi wange yemmwe abo yemmwe batanyiiza mukazi wange sikulabanga ng'ompositinga nga lwaki sikupositinga ng'ogwa mmwe gwakuwishingira mu inbox birthday ogwa mmwe gwakuleeta birabo nga bingi nnyo ate mwe mukakasa nnyo nti ate tokkirizibwa postinga musajja kati kankubuulireko omusajja agenda okuwasa omukazi ow'okubiri abeera alina ebibi byakulabamu n'ebirungi byandabyemu kubanga ebyo aba yabiraba dda n'ebiggwayo nja kutegeeza mimi omuntu okubeera naawe for 10 years aba akukooye nga yeetagako omuntu omulala amuzzaamu ku musaayi oyo yenze kati nze bwenzija nina okujja naye bulungi bwange bwonna bwonna nembubakuba olina okumanya nti gyendi kitegeeza osobola okujja omusajja mu galala nga lwaki simujjaayo nga kwanyeeko bukwanyi mumaze emyezi nga 3 bw'aba ndaze nti waali nga waali buli kimu akikukolera mujjayo
ati nga yaggana nagayina amaka gatayagala kumwonoonera. Nga lwaki aŋŋaana kati mujjayo ne goonooneka ne tulaba basiifu. Anti g'ofunamu ki anti aba agenda kukusuulawo. Kyenkugambye ekiriwo kati omukazi w'ewaka bali mu mwetonde abamugulidde n'emmotoka ey'okubiri. Mboloko baba bategedde nti oli anti olw'okuba ono yapositinze maama w'omuvubuka yayimuse edda okgenda mu maka. Abunga balina akatijjo. Si katijja abasajja abamu bamanyi gye bavudde ne bakazi baabwe abasooka Sumayya. Mwe mujja mwagala kwonoona bufumbo. Kati nze kankubuulire bw'onkwana kye nsooka okubuuza onjagala ebya ddala oba byakugezaako? Sikwagala bya ddala wabula onsanyusa nga ndi naawe nesobola kukuwasa olwa mukazi wange. Kati tugenzeeko out twekutteko ennaku zino buli abaana bakwata bapostinga bwe balaga bapostinga Snapchat anti kati maze okukwata ka video kaye nkavuddeyo bulungi nyiridde onyiridde lwaki mbasikati nanti abasajja abasinga olina kweteekamu wekka tomuteekamu. Then kati awutonkwana we mba nkuswaza woŋŋaanira okupostinga kitegeeza nkuswaza. Sumayya omusajja tagaana kumupostinga lwakuba akuswaza akugaana omumupostinga olw'okuba ayina omukazi ewaka. Kati nze ndifuna ddi owange oyo akkiriza mumupostinge ng'ate gwe oli mukumalira budde. Okimanyi nti nsobola obbeera eno emabega for even 10 years. Omanyi bwe kinyuma postinga ku bbawo mukwano gwe naga bannange musajjawo bannange ali bwati biki omanyi bwe binyuma. Kati nze wange anajja postinga omusajja ataliwo. Teri musajja wange teri atali wange nze kiri mukwano omusajja yenna nga omufumba tabawo. Kati lwaki ffe obusiraamu butukkiriza abasajja okuwasa abakazi abasukka mu babiri? Manyi ki oba ono azze nga nti nze ndi side chick yagenda bba wange owaddala. Kubanga ffena tutandika nakugezaako omusajja wakwana omuwa obudde ng'osuubira nti oba oli awo mujja fuuka ki baagala na forever. Lwaki mba sikupostinga? Eyo bye mutiitiiratiitiira ne muddaawo mbwate bwe nampostinga ayinza okulekerawo okusasula renti wange ayinza okulekerawo kino. Nze mukwano onjagala okimanyi nti I have to post wenjagalira. Ate nina okukakasa ayinza njagala bajja bange bakakase nti gyendi kubanga mankimanyi I'm better than them. So njagala kuwa warning wa side chick yonna gye muli. Omusajja atanakujja mu gallery nakunyonyola nina amaka gange taasa omusajja oyo. Omusajja lwaki teyeetasa taasa amaka ge. Shamimu naawe ate wasusse ennaku zino owolereza mukwano wamma tobeeranga ono. Tobeeranga ono. Nze njagala nkutegeeze kiyamba ggwe okubeera omuwala omutegeevu. N'omanya nti omusajja eyankwanye ye anjagala. Naye ate totandika kajanja ka kumupostinga. Shamimu abasajja asobola okukola n'akugamba alina mukazi we ye Shamimu n'akulaga nti koli side chick naye nga abaside chick muliyo nga 8. N'ategera ddi nti yenze side chick aliyo nga sikupostinze. Wano walaba ono omusajja ono Coach Rick. Bwe bamupostinga bawala bameka abaava yanyiga Coach Rick. Omanyi abawala abaavayo nga baagala omanyi damage yamutuukako Coach Rick. Omanyi damage yamutuukako because yali akola ebyekisiru. Naawe anti muba basiru oli akugambye abasajja basinga boogera nti ndi mufumbo batono nnyo abasiru abagwagwa abaagwa eddalo abataaga rehab abatoogera. Nze kyova olaba ate Becky awo muddiramu yapostinga buli kabakola n'apostinga. Ojja okimanyi nti omukazi wa gundi kubanga ne bino ebikazi bifumbo naye tebipostinga ku babba baabwe. Babeera naye eyo n'obeera n'omusajja omulungi n'omutereka. Lwaki oba otereka bbaawo ng'alabika bulungi mupostingeko nange mmanye nti ono ye mukyala we. Kitegedde naye gwe Sumayya owabya abawala. Omuwala omusajja ajja kuba abadde akusasula za apartments ng'olina n'akamotoka wo k'ovuga ng'asooka okuwayo obusente bw'olabiriza nnyoko akugambe tompostinga kunyonoonera maka ng'olumu akugaana omupostinga ne sente azibba ku first wife. Ogenda opostinga ebizibu bikutuukeko Sumayya. Nze teri bizibu bisobola kuntuukako nga nkupostinze. Ye bannange tuli wano nawali baŋŋamba baakuleka ku mukolo. Mukolo? Nti nze bandeka ku mukolo? Baakuleka ku mukolo Sumayya. Bannange mbadde neerabidde producer byose nezijjukira. Omwana yasooka n'apostinga ekintu ekyo mu comments. N'amala n'ankubira essimu n'aŋŋamba Shamimu nze ensi neesisa. Oyo omuwala yayanjula yakyala. Naye omusajja teyajja. Kati kankubulire kyali bwe kiti.
Wayanje omusajja n'atajjambo nze bujjo mbiraba mu firimu. Nedda si bwe kityo bwe kyali. Kosumaya tuli wano. Shamimu tekyali bwe kityo baakuwa eggulira effu. Kyali bwe kiti kati kankuwe story entuufu. Nze gw'olaba nafuna omusajja wange. Omusajja bwe mufuna mugamba sobola kubeera naawe nga tetuli bawoowe. Angamba it's okay kubanga yali seeka mulungi. Nangamba ngenda kukuwasa. Ne nambuuza mahalo oyagala kikonze njagala eno Sierra wasaba Sierra ge mahale ge namusabako it's okay. Njajjugula. Nga tuteekateeka kukyala w'abakadde nga tugenda tukyala. Okukyala kwatambula bulungi. Nga tuwa ennaku z'omwezi ez'okwanjula. Nga tugenda mu mikolo. Emikolo gye baginatera tukabulayo ndowooza nga ku kukyala temwawoowa. Tetwawoowa. Kati emikolo gye baginatera okutukanuza tubulayo omwezi nga gumu ne wiiki nga 2. Ng'omwami angamba naye omanyi hajja ati sente teziriiwo tezimala. Mbadde nsaba nkuwe miliyoni mmeka? 10. Sigenda kugula Sierra naye kankuwe mu cash wa miliyoni 10. Mugamba it's okay. Tuyingira tugenda olunaku zigenda tuba tubulayo weeks 2. Omwami yennyini nga ngamba nkubuulira hajja ati sente ziganye abantu beeyama okumpa sente naye bikola ki? Biganye. Mbadde nsaba nkuweyo miliyoni mmeka? 5 tunaabiraba. Nze kale tugende mu maaso n'omukolo. Shamimu ku lunaku lw'omukolo lwennyini ng'omusajja ankubira essimu nga ngamba hajja ati ekibadde kitulwisizaawo okujja obudde bugenze tukyali Kampala naye mbadde nsaba leero tuwowe ne miliyoni 3. Mu butuufu mu kaseera ako tosobola kugaana. Nakkiriza ne mugamba tewali buzibu mujje. Nze omukolo gwali mitala Maria eyo. Kati oyingirako munda katono. Kati baba batuuse ebuwama mbu balina bye bagula badde mitala Maria. Nga nkubira. Hajja ati njagala nkubulire kati ekisembayo. Amazima gali nti sente zo ziganye miliyoni 3 obudde amanyi zinaawera ebintu genzo ogulagula sente nga ziganye. Waliwo emitwalo ameka? 5. Konze musiraamu tewali buzibu tetukyalina kyakola obudde bugenze saa zigenda mu 10. Actually zalina mu 10. Nga obudde bugenze engoye zange ennyingi naafuluma ddi. Omusiraamu atuuka ku mukolo. Nga enfuluma omulundi ogusoose mu ssanyu eriyitirivu. Omulundi ogwokubiri bagamba tuyingire tuwoowe. Basooka omulundi ogwokubiri baleeta ebintu mu ddiiro. Tetunnawoowa. Kati tuyingira bali emmere. Tumala okuwako baatuuka leeti babigatta wamu tubyanguye. Kati mu kuyingira okulya tugamba woowe tuliye tufulumeyo omulundi gumu. Mukwano omusajja nga 5 tegaliiwo. Nga ze kuwoowa atya? Nga waliwo emitwalo 3. Waliwo emitwalo 10 ejja mobile money n'emitwalo 10 ejja mobile money then emitwalo 3 nga jja cash. Ye mitwalo 4 nga ze kumpoowa. Ku mitwalo 4. Anti kwali kubulako 10 kwata. Namugamba nedda. Nga ate neza mobile money zayogerako sizirabako singa jali wana nga gaago nga ngalabako. Oba oli awo naalisemedde naye neze bayogerako tezivaayo. Konze mukwano mbadde nkusaba omukolo guno tuguleke. Olwo ebintu ebiri mu ddiiro. Ebintu byo twabirya. Nga baani? Nga nze omukyala kuba nange nali ntaddemu ssente Shamimu. Omukolo teguyimirirawo ku musajja yeka kujja kuleeta bintu. Nateekamu ssente empitirivu era omukolo ne tugulya bulungi nnyo. Kati tugenda okuva mu kisenge mu ddiiro ogamba nti tuddayo. Odisa kwatako koona ayagamulagira TMR. Tetwawoowa. Era omukolo gwakomaawo. Omukolo gwakomaawo buli muntu naddewa. Buli muntu naddeewuwe. Omusajja n'agenda. Bagenda batya? Bagenda bayomba. Kujja n'abako bameka? Abaali 8. Abako 8 nga balina emitwalo 3. Omusajja wange oyo teyayagala ndowooza kwegayirira abantu bakuswala mu bantu oba ki. Kale yalina obusungu ye nga ye yalina obusungu bungi. N'anyiiga n'atambula n'agenda yakikozesa busungu. Ndowooza ye yali amanyi nja kukkiriza mwagala nnyo nina okukkiriza naye kiti kye nali ngendako. Nali nkimanyi nti bufumbo we yabayi nali ngenda nga second wife. Second wife tosobola kumala gantu ala fafafa. Omusajja wasa second wife olina obanga ojjudde. Ng'omubutuufu okakasa. Ogezezzaako red flag zonna bazikulaga. Okyalemezaamu. Olaba olemedde okumpa mahalire n'onondiisa. Ewaka. Kati wayimirira otya amaanyi wagajja waga. Abantu abali wabweru ogamba ogenda bagamba. Naddayo nze n'enfuluma. N'enkuba omuziki mu ggomesi yange.
nenze nenyambala ka dress kange nensala ne cake ng'omusajja aliwa ng'afulumye tebaliwo mu kidala batandise okuvaamu abantu mu kidala kyabako nga temukyali bantu nze nga nsanyusa ab'okukyalo bagamba ki tebategeera kigenda mu maaso babiwulira mu mbombo nti omusajja agenze era tewali muntu alina sitoole yange eyo ntuufu omusajja bwati we yagenda n'atuuka n'agenda ku poliisi n'aloopa bw'amala okuloopa bamala bampita mbabuuza bannange ki ekiraga nti yampasizza bamubuuza olina ebbaluwa ewasa omukazi nga tagiina because teyakolebwa olina ey'obusiraamu nga tagiina kati ebintu wabakyaliddeko nga bakyaliibo era tewali kye twamuddiza yali aleese kinaki ebintu byali bingi yaleeta ebintu era mukama wange webale and by the way he's my friend mwamala ne mwesonyiwa kola olunaku ekiro wagenda naye enkeera ng'omukolo guwedde twaddawo ne tukwatagana bulungi era mukwano gwange era mwagala nnyo in fact mu mikwano gye nnina musoosowaza nnyo mbuuza lwaki nze nkoze ku mikolo nkyazizza ku basajja abataliyo mu babiri oba basatu ndi wa mukisa nkuba okyaza baaba kati kyenkumanyiko kati okyaza n'okomaawo n'obakyawa n'okyaza ndi wa mukisa naye yoyo yali ayanjuddeko yali azze okwanjula that's why more respect nze ne wakera ku makya nangamba mukwano leero nsiranyeemu omukazi yaganye omujjamu bambi ulirawo tonsalako kigambo kyayo nze nno omusajja omulala ogambye wakeera ku makya nga mukazi we waka yekyanzeemu omujjamu wabalandange nze ndeka kyokka bambi omusajja kyali wange kati linda kate mukwata ku busungu bwonna bw'obanako n'obuswavu ewaka oyogera otya n'omuntu enkeera njogera naye bulungi anti enkeera emboozi mwagijjawa mboozi twagijja nga neetondera yaneetondera ngamba nsonyiwa nanyumiza lwaki kyazze bwekito lwaki sente zabulankanya byonna nembitegeera yaleeta entebe biki byonna tanka yaleeta buli kimu nze ne tanka eri ewaffe yeyagireeta era nze ne bw'aba agenda kuba musiraamu nnyo nno bambiseeka ne bw'aba ayita ku kyalo okwo ng'alina gy'alaga akkirizibwa okukyamako ewaffe n'abatolera ku salaamu n'agenda nze ne waafiirwa ewaabwe ŋŋenda n'enziika oziika ng'omukamwana nga mukwano gwa family because family nali njagadde ali nayo yali njagadde so mbaagala tebalina buzibu just ebintu byajja bubi era tetulinaako nnugu yonna yamala n'awasa omukazi omulala yes owokubiri by the way yagenda n'awasa alina omukazi we yakola embaga bulungi nnyo n'awasa owokubiri oba ono eyasooka kuba wali ogenda nga namba 2 yawasa mukazi we yasooka yanti yamala n'alaba kati gwakwagala kuba nti mukwano gwe nze ndowooza mukazi we wakaleka yafa enseko kati kankubule yawasa yali anyanjudde nga tayanjulanko ku mukazi we byatuukirira saayagala byatuukirira gwe Shamimu nze sebo taagala ne mukazi we wakaleka teyali mwangu nedda mukwano kati ne weŋŋamba nti omusajja mukomye wadda ekyo kimanyi Shamimu nze tebankyawa era we mba nkutte ku musajja w'omuntu aba wange just namuleka bule siyankwasa ennaku omukazi so bwotyo bwe waswala kati gina emikolo emirala waliwo n'omulala eyagamba nti bakuleko omusajja teyajja kwali kukyala sikolangako mukolo omusajja n'atajja ate era tegulibaawo sikolangako mukolo omusajja n'atajja wakakola emikolo emeka kandabe 3 5 I think 4 naye buno obukolokolo obuli simple mugano tewakyaliwo kiri simple obukolokolo obuli simple anti batuuka ffe nyini netutandika okukugeya anti kati Shamimu nze kankubulireko nze saagala kummalira budde era nze bwonkwana oba olina okukyala ewaffe bakumanye nze sibeera na muntu nga takyadde waffe kyensinga ku bakazi abalala kitegeeza mu bulamu beebe abasajja bana be naakabeerako nabo okategedde nti wonkwana tugende waffe bazadde bange ne bakulaba oba abantu baba Luganda lwange ne bakulaba ne bakakasa nti gwali nange so gwe toliiko ebyo byakuliira bbali kubanga baganda bange balina okumanya nti gwanjagala gwaliwo era bw'ogenda mbategeeza nti banaye gundi nno yagenze ne tutandika olugendo olulala
nze n'abakazi banange mbakubiriza toyagala musajja ng'akukutirako eno bbali agende wammwe asasuleyo byasasudde mweyagale because at the end of the day agenda kulekawo nze ondekawo naye nga nange nakufunamu era abewaffe temutoma emmere mugiridde kategedde bana eshoni mukankuboozi nabadde ku mukolo ku weekend naye omusajja yafa n'aleka abaana nga bato bw'aleka abaana nga bato omukazi n'akuza abaana be n'okuyambibwa kwabasenga abatono ne bataata ati omuwala yakuze afumbiddwa omuwala mu kufumbirwa basenga we bazze ku mukolo ne bataata tebaabawadde mukisa gugaba mwana taata teyakuza mwana taata yafa naye basenga ne besoya gonnagga baalafaayo okwo naye ng'era omanyi basenga tebalinaamu nnyo ne bataata tebalinaamu nnyo kati kyebaakola baakwatanga bano abaana be baalekawo nga babafunira zi basaries ez'enjawulo ng'abaana bakulira ku basary kyekyo amagezi kyebaakolayo ndowooza era abaana baasomye naye tebakkirizibwa wadde okuyingira mu nnyumba. Ani yabaganye? Omukyala we wakakuba omusajja aleka amuzimbidde ennyumba. Kati ekyo omukyala we waka yaganye bani bamulamu be? Lwaki yabadde abagaana? Because tebafaayo. Tebafaayo? Amanyi kye bayita okubutafaayo ng'omuntu baawe yafa. Kambayigirizeeyo abakazi ekintu kimu. Baawo bw'afa gwe nnamwandu. Abantu bano abasigadde balamu bo. Mikwano gya bbaawo. Nazaalawo sezaalawo. Okuyamba ku baana abo kya buntu bulamu si tteeka. Yenno yaba asobodde kyonna ne kyaba asobodde kiwe ekitiibwa. So gwe okubanga otugamba nti baagezaako ne banoonya basaries kwe baakoma. Lwaki tewazigaana nazo? Munange omukazi bw'atyo bwe yakoze. No, that's stupidity. In fact n'okutuuka okugamba nti abako batuuse mu nnyumba bagenda kuwoowa wabaddewo already taata gwe baataddewo. Mukazi musiru. Era taata n'agamba bulungi bamugamba taata abagenyi bwe bazze n'atoola salaamu n'ababuuzaako. Omukazi musiru. Kati mu kuswala okw'enjawulo ne bayita bataata abatuufu bajje bawoowesa omuwala. Kati batuuse okuwoowa ne bagamba ekyo nakyo nayagadde nkibuuza abamanyi Shamiru osomye ku ddiini bebeera bawoowa. Taata tebakkiriza bakwata mu ngalo omuko ne bagamba nkuwadde muwala wange. Abamu tebakwata mamu bakwata. Just bagamba bugambi. Kati bano tebakugambye mu ngalo twalabye mahale nti bamuwadde mahale wegati. Yamugamba amahale gabadde ga ssente. Omuwala yagabalidde mu bbaasa kataata n'agamba amahale ge tutategedde okkirizibwa okufumbira gundi ne gundi. Kuba omuhale omukolo abadde alina okugoogera. Teyagoogedde. Era ntaata yamugabe nga tategedde mahale gaweereddeko muwala we. Anti kati mama byakola, mama needs to talk someone she needs to talk to someone atagenda kubeera nga ina side. Yeetaaga kufacinga reality. Kati yegwe gwendi mu kugamba. Yes, mama bwe yonna gy'oli nsaba okukutegeeza anti byokola obikola na butamanya. Era byokola obikola kubanga golowooza otegeera nnyo. Era obikola lwakuba olowooza olumya ba family. Naye munnaye b'olumya oba abaana si buvunaanyizibwa bwabwe. Kati ekyasinze okumalako emirembe ye nti abanene abantu tulina group ya family babataddemu tukole kitu tunyumyemu because waliwo basenga abataayitibwa ku mukolo ogwo bayitayo abantu batono olwamukolo nti basuubira nti munene. Kati senga omwo gwe bataayita n'ayogera tibannange mukola emikolo temutugamba naye mumanye tuli basenga bamwe respect us biki abaana ne bavaayo nga bawanda akaka mwatusuulawo ffe tetwagala na kika era ffe kitaffe bamuziika wa kitaffe bamuziika mulimbo naffe tuli bakuziikibwa mulimbo biki nga waliwo obujulizi obulaga nti basenga abo tebaafaayooko yadde anti kyetubuuza because singa basenga baba tebafuddeeyo nze tatange singa akeera ku makya mungu n'amujja mu bulamu bwensi nsaba mumpangaalize. Oba mama wange singa akeera ku makya nsaba mungu amumpangaalize. Abantu bano bamaama muto bakojja mikwano gya maama wange baani bwe batanfaako sisobola nnyiigira n'omu lwansonga nze nakula mu birowoozo era nkimanyi era njya kiyigiriza abaana bange nti you see my friends, all those friends are my friends. They are not your friends. So yenna bwe mba siriiwo abaakuyambye kitwale nti
ayina omutima omulungi akikola lwa buntu bulamu wabula si tteeka nti akkirizibwa okuyamba because naye azadde abaana balina obuvunaanyizibwa obubwe ye okunnyambira abange nga sikyali mu bulamu bwansi aba akoze ekyo eky'obuntu bulamu. Kati olaba bano abaana baavuddeyo nga bayeekera bassenga baabwe ne bakitaabwe. Abaana beetaaga guidance. Basinziirira ku maama waabwe byakola ki? Byazzaabagamba. Maama yeetaaga atuule eka yekube mu kubanga maama ne baganda babato beegasse ne batuula wamu mu kakoosi. Nga baweereza audio then we tumala kuwulira ku sayidi ya maama tuwulire ne ku sayidi ya taata. Nemala nkuteerako audio z'omwana. Kane anko yakuba mu bukwati. Nemala nkuteerako audio z'omulenzi wedda zaddamu bassenga be. Ojja kugamba kino ekyana kiralu kisiru natuse ne mugamba naye muganda wange kubanga nze mba muyita kojja wange ne mugamba kojja kakkana byogera si bituufu bano bakulu twagala okumanya amazima n'abakulu tulina okwogera basenga baani baabwererawo abaana basenga nkakasa nze mu kamwa kange nze mama wange nga nze yaliwo ne sente nze naziba wanga kati mama needs guidance then ekyokubiri mama alina okumanya nti tategeera bulungi akkiriza abantu abategeera boogereko naye then kyakubiri mama fitina gy'osiiga mu baana naddala abalenzi bajja kwetaaga ekika yazaala omuwala ogwa abasigadde bonna balenzi kati abo abaana abalenzi ate kwe kuvudde omulenzi ate ali mu kwogera ebyekisiru ogamba otya nti gwe teweetaaga kika okitegeera notuka mu ntalo zonna zoli mu kulwanisa abaana ntalo yes baana bagamba tebeetaaga kika bukyali balina obusungu maama bwe yabainstiringamu kati nabo banenya kitono so wabi producer oyina eddakiika mmeka okay so embeera bweti bweri bamaama naddala nga namwandu obusungu bubeere nga butono ku bantu b'omusajja n'emikwano gy'omusajja yes tonyiigira bantu nti baalabirira baana bo olina kunyiigira taata waabwe kubanga ekyamazima kibi kikyamimu okimanyi nti essaawa ero waliyo omukazi nga ne bbaawe asula naye mu nnyumba naye nga talabirira baana bulungi nnyo kati gwe yafiirwa omusajja lwaki ogamba onyiigira abantu tebalabirira mwana lwaki kati ne bano basingo mothers kati ani yabadde yabayise ku mukolo bokkolima onanga ate yennyini yayise abantu abo yabayise ate n'abaswalizaayo ate n'abaswalizaayo oba yabadde ayagala baswaza nga bo tebakirabye yali ayagala balagako nti byonna bye mbadde nga mukola wano we nina obbagattira bannange yayisa bubi banne yabakola bubi nnyo omanyi omuntu okugamba tuule tokkirizibwa kuyingira kati toyingira lindako otunakuyita ojja yingira surely aye noma kati we bamugambyeko omwana we n'agamba mugamba nti maama ye yakoze bino naye munenye nannyini mukolo omuwala gwe mba munenya mugambe kubanga omukolo gwabadde gwera yabadde above because omwogezi yabagaana mpulira n'abagamba temukkirizibwa kuyingira kobe jjajja kobe ssenga kobe taata okwono ng'otugaana nga baani kubanga n'ennyumba gye bali mugamba nti otugaana part of the money eyateekesaako ennyumba okubeerawo baana ba family baateekawo okwo kubanga oli omwami eyafa yali muntu wa kisa nnyo nga waddembe nga buli omu amwagala ng'ate buli omu amwagaliza okubeera obulungi era mu butuufu nze oyo omusajja simanyi oba tuliddamu tufuna omusajja afaanana bw'atyo mu nsi okitegeera kati webambuuza yali wamanyi mu ggwanga mu family omuntu anegula ekagundi eyo ya family oyinza okuba nawe olimu omu baagobye baagobye nze nabadde nsobola okufiirawo Sumaya yeka baakugobye naawe ku mukolo kojja wange naye si kojja wange nti kojja wange eyafa sole yaba family friends naye nze tebanfubutudde abula baafubutudde baani omukazi yafunamu ku ttooke talina ayeka yafunamu omusajja amuwagamu kati omusajja amulina mu nnyumba y'omusajja omufu bambi takikolangako ekyo tawasizangawo okwo wadde nga ate bano bamugamba itsoke ne bowasa ne booletawo omusajja itsoke bamulangira ebyo ate enkya takola nsobi ezimu ezeraga kuba kati jjukira abakubagoba nga ate yayingizamu n'omusajja
Omanyi omugambo gwe mwandibadde mufukumukawo. Naye nga bambi yakoze bubi. Yabayisiza si bulungi naye byonna bwe bityo Mukama yasinga okumanya. Abakazi bagambwe ennaku zino. So bwemba abafamily naddanga mugenda okola namwandu obanga abayise ku mikolo mugende nga mmanyi nti either muyinza oswalirayo oba okwanirizibwa. Yatuuka n'obaga mugende mu hoteri mugule emmere enjala ebaluma. Ne bagamba enjala ebaluma oswaza ate tomuyita. Mwembe enjala ebaluma ko bano enjala etulumanyi batugende mu hoteri kutulyeko. Mwaluddewo singa mwagenze dda ne mulya. Aniza omuntu gwe naaswaza ate simuyita. Naye ate betaaga olagako. Nkitegeera. Enzo omuntu gwe naaswaza simuyita. Naye okimanyi nti nze ne mmala nfuno nange bamulamu ne bammanyira manyira ebyekisiru. Wakubono tebammanyira. Nange mbanjagala ne mbalagako. N'ofuna ki? Ne bakakasa nti nange omuntu alina ebintu ebimu binyuma ng'omuntu omulesse naye enjoyingira mu kumanyiira kwe. Ekiseera kye bwe kituuka. Tomanyi teri ennaku zino nayiga ekintu kimu teri kintu kinyuma nga muntu kukumanyiira ng'omutunuulidde ng'olinda akadde ke. N'omulindi akadde ke we katuuka nga ate kati yakwetaaga. Kituufu. N'olyoka omutokyali nga n'ayita abeewaabwe. Lwakuba nze saagalya ddala muntu anenya muntu lwa butamuyamba. Bwe bityo family bwe bityo ebyabadde munna. Naddala nga tamuyambidde baana oli abaana baataakutuma. Omuntu yenna bw'akuyambira ku baana buntu bulamu. Bw'atakuyamba talina musango. Gamba abaana bafuna bursaries izo bonna okujjako gwe baaleka mu lubuto. Maama omulungi tukusaba amaanyi gabeere matono kakkana mukko obusungu kendeeza linnyamu ku buleeki. Yes, linnyamu ku buleeki. Amaanyi gabeerere ddala matono. Ate nno maama oba oli awo yali bayita tateekamu nnyo kibuli naye bano baganda be. Alina biganda byawo bibi. Birina empisa embi. Awo totuukawo ku bubi. Babi? Okumanya babi. Omu yafumbirwa na bawa mukwano gwe. Yabba wa mukwano gwe kikazi kiri eyo. Kibeerawo ku Kyebusaabala. Kyafumbirwa bba wa mukwano gwe. Shami munga oli kyali wange nenkera ku macha n'ofumbirwa bba wange. Ne mungoba mu maka nenvaawo era kati naaga amaka gennyini era gaalimu. Be baba muwaga zeze ngande ez'ekisiru. So abeera woman apwa neno twogera ku nsonga z'abakyala na biki ebiba bitutwala mu maaso n'ebibi byammwe era tubibagambako. Mulekerawo okubanga baba bagamba ku bibi abakazi mutandika yosimanya putting your fellow women down oli ku bakazi bannonnyikiza wansi mukkirize nga amazima babagambeko ekikyamu n'ebituufu babibagambe ekyo ekibayamba okutamba. Tebagenda kubanga babawaana buwaanyi wano no. So musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.